Webale kutekumirako kadde kalipota embeera y'obudde ng'omwanjuze kuteesa mmiri okugikutuusaako. Enkuba ekyafudde embeera ddala mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu naye ddala kusingira ku ebyo ddala ebyebulunguludde ennyanja Nalubale. Nga tulaba ku kifaananyi kikubiddwa ku ssemazinga Africa, omukubo gw'enkuba gukyayanjalidde makkati ga Africa omuno mwessa n'eggwanga lyattu Uganda okusaako empewo empeweevu ekuntanga eva ku Sseguyanja Buyindi okudda mu ggwanga lyattu y'enkuba gye tweyongedde okulaba mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkyakumakya tusobola okuzuuka n'olwandagirize lw'enkuba mu bitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubale n'eyo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyattu so ng'ate eyo mu Karamoja ssaako ne mu bugwanjuba bw'eggwanga lyattu tusuubira okuzuuka n'akasana okwaka nga wekakuba akubamu. Amalya g'ebyemisana embeera tugisuubira okukyukira ddala mu bitundu by'eggwanga ebisinga omu gisuubira okufuna enkuba omuno nga mwetabiseemu n'okubwatuka kw'eggulu ng'oggyako ebitundu ebimu ku ebyo mu Karamoja byo bisuubira okugenda mu maaso n'akasana okwaka nga wekakuba akubamu. Ebbugumu erya waggulu tusuubira tutuuka ku degrees 30 eyo mu Karamoja ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo tusobola okubeera wakati wa 28 na 29 so nga kabale lyo tusobola okubeerako wakati wansi katono ku degrees 25. Gwe nasobola okuvaako mu Uganda ogenda mu bibuga ebitwetoolodde nkugamba nti mu Cairo tusobola akasana okwememulira ddala ne bigenda tukira ddala ku degrees 38, Beijing, Rome ne Cape Town bigenda kubeera n'akasana okwaka nga wekakubwako ne bigenda tukira ddala ku degrees 27 eyo mu Beijing so nga ate mu New York tusuubirayo olwandagirize lw'enkuba bigenda kubeerako wansi katono ku degrees 15 zokka. Weebale kutekumirako nze kuteesa mmiri tovaawo.